Nkwanirizaako gwe munnange akyagyeekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'Ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi munnange nno olunaku olwaleero kyenkuleetedde ate nakyo kyanjawulo okubirala munnange nkuleetedde ekyavaako okweddira emiziro gyaffe gye tweddira obadde omanyi lwaki weddira omuziro ogwo kyatandika kitya tuulakalira mbikutuuseeko munnange ntandise n'ekika eky'ekkobe ekyavaako okweddira ekkobe munnange nno mu binyumizibwa ate era ne mu biwandiikiddwa ekigambibwa nti olwali olwo jjajjaffe Nsereko Okalamazi ne yeegatta ku Ssekabaka Kintu batabaale Bemba Musota bajja batambula okuva ebuvanjuba bwa Uganda mu kitundu ekyali kiyitibwa Ggwe mu kiseera kino ye Samya Bugwe baabo mu Bugisu gye yasanga omuwala gwe yeegomba ennyo n'ayagala amuwase ekiseera kyatuuka jjajjaffe Nsereko ne banne ne bagenda okweyanjula ku buko munnange baba batudde ku maliba nga babagabula ebitafutafu wansi w'omuti ekkobe ne liva waggulu ne limukuba mu kiwalaata siikuluisa eyo n'awanamira ku lujjuliro n'ayisibwa bubi nnyo anti lyamuleetera okuswala bambi bw'atyo kwe kugamba nti okuva leero abaana bange n'abazzukulu tewaabenga alya kkobe n'okuva olwo ekkobe ne liziribwa era ne lifuuka omuziro munnange ekigambibwa nti omuwala gwe yali ayogereza mu kiseera ekyo ekkobe liryoke limukube mu kiwalaata yali ayitibwa Namboozo oluvannyuma eyafuuka Nambooze munnange Namboozo bwe yazaala omwana omulenzi Nsereko n'amutuuma Male ekitegeeza nti amakobe etugamale okugalya situddamu okugakombako omwana owokubiri n'amutuuma Busuulwa ekitegeeza nti amakobe etugasuule situddamu okugakwata nako ate owokusatu yatuumibwa Ssebuliba nga yejjukanya amaliba kwe yali atudde ekkobe limale limukube ekiwalaata omwana muwala yamutuuma Nambooze okumubbula mu mukazi Namboozo gwe yali agenza okwogereza munnange jjajjaffe ono Nsereko ng'ali ne Kabaka Kintu oluvannyuma lw'okutta Kabaka Bemba Musota eyali aliisa Obuganda akakanja yasooka kusenga ku mutala gwe bayita Akanyanya mu Busujju okuliraana Magonga oluvannyuma yasaba mukama we Kintu n'amuwa ku mutala Buzimwa okwali baganda be Gubiri Kakulukuku ne Nalugunju abaali bafugibwa Omunyolo Kasamunayiko gwe yagobako eyo yemu ku nsonga eyamusabya omutala Buzimwa oluvannyuma kwe yasinziira okulumba era n'atabaala Abanyolo abalala abaali mu bitundu ebiriraanye Teketwe ekati Buwama mu Mawokota owulidde kigambibwa nti Nsereko yali mujagujagu nnyo mu kkubo lyabwe nga badda okuva ebuvanjuba nga bayitidde Ssese era ku Ssekabaka Kintu ye yasookanga okuddamu buli kintu ekyabuuzibwanga n'olwekyo ekigambo mu Lusese kwama ekitegeeza okusooka oba kwaniriza kyamubatizibwa bw'atyo Nsereko olw'obwangu bwe yalina mu buli kintu ne bamuyita Namuyama oluvannyuma n'afuuka Namwama Nsereko ono era yaweebwa omulimu gw'okunonanga ku lubaale Mukasa Essese Kabaka yamubuuzanga nti omugenyi wamuyama ko ye nti munnange ye ssebo omugenyi namuyama ekitegeeza nti namwaniriza era namuyama namwama kwe kwava erinnya ery'ekifo Buwama awali embuga y'Abekkobe okuzaala kwa Nsereko jjajjaffe yazaala abaana bangi okusukka mu 10 era mu bo abaamanyika ennyo be bano benkuwa olunaku olwaleero Namukangula ono yali muyizi kungwa ku Ssekabaka Kintu
bwe bayigganga embogo nga bazigobera ku kizigo. Ono naye yajja ku buzimwa. Kyokka ye teyazaala era bwe yafa muganda we Nankule kwe kumusikira. Owokubiri Lwabiriza, oyo ye yali katumwa wa Ssekabaka Kintu era ye yasigala Magonga. Ono ye yazaala Lwabiriza eyagenda n'omulangira Kalemeera e Bunyoro. Oluvannyuma Kabaka Kintu yamuwa ettaka e Katolingo mu Busiro era n'aweebwa omulimu gw'okubanga entaana z'abalangira awamu n'okuweekula akaba ku njole ya Ssekabaka. Owokusatu Mabingo Magere, ono ye yabajjanga olunyago lwa Ssekabaka Kintu. Omwawangwanga effumu Kintu lye yafumisanga empeewo okwavanga eddiba eryakolwangamu enkanamu ya Ssekabaka Kintu e Magonga. Bwatyo n'afuuka muwazi w'amafumu ga Kabaka Kintu ennono Magonga. Oyo teyavaayo. Owokuna nga ye Kiragga. Ono nno jjajjaffe Nsereko gwe yafuula kitaawe ne mwannyina Nabwami n'abamenyerako olukanda ng'amaze okuzaala abalongo Kayongo ne Male abaakuumibwa Omutaka Kyana Ettiribogo Mawokota, jjajja w'ekika era omukulu w'olunyiriri lwa Kasolya omuva Bannamwama. Omwana nno owokutaano ye Sikyemanywa Ssekkonge. Ono nno ye yasikira jjajjaffe Nsereko Namwama. Omwana ow'omukaaga Walubandwa Kabengwa. Ono nno yali muyizzi nnyo era naye yajja ku buzimwa n'abalala era kwe yafiira. Omwana ow'omusanvu Nakanyankaali. Ono nno ye yazaala Kakinda Ejjalamba ne Makooge Eggolo Mawokota. Omwana ow'omunaana yamutuuma Kayuwa. Ow'omwenda yatuumwa Busuulwa ate nga n'omwana ow'ekkumi yamutuuma Bukulu ko n'abalala be yazaala. Munnange bwe kityo buzimwa kyafuuka obutaka obukulu obw'ab'ekkobe obusangibwa mu ggombolola ya Ssaabagabo mu Dduuma ku luguudo lw'Emityana mayiro 22 okuva e Kampala. Eyo Bannamwama abasinga obungi gye baziikibwa era ne bazzukulu baabwe. Embuga enkulu eya Namwama eri Buwama wali mu ggombolola ya Musaale. Abange ebyo nno byensobodde okukufunirako olunaku olwaleero nga tufuna ebikwata ku kika eky'ekkobe. Ninda mu kitundu ekirala ng'ate munnange nkuwa ebikwata ku bika ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.